يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا بتيوا أبا تقوليزا kumukotu gaffe guno banyinaze ne baganda bange mwenna nga tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana kukuliwa omwezi gwa Ramadhani nga tegunnaba kubeera nga gutuuka, okuliwa ennaku ze walya mu mwezi gwa Ramadhani nga tegunnaba kubeera nga gutuuka. Naam, tugambye omuntu asoose tulabye nga omuntu oyo yali yafuna ekizibu n'abeera nga yakeereyo okubeera nga aliwo ennaku ze yalya mu Ramadhani. Ati omuntu oyo ne tugamba nti omuntu oyo talina musango gwonna muki mu Busiraamu kulwokubanga alina ekimusonyiisa. Kati ne tulaba omuntu owokubiri ng'omuntu oyo talina kimusonyiisa gwe tugenda okubeera nga tutandikirako olwaleero. Omuntu oyo tumusinkana fahadha athimun bitaakhiri alqadaa'i biduni udhuri. Omuntu oyo nno ayina okubeera nga ayina okumanya nti ayina omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era ajja kubeera nga abuuzibwa lwaki yakeereyo okuliwa ate nga teyalina kimusonyiisa. Wattafaqa al-a'immatu ala anna alayhi alqadaa. Baulama bonna baimaamu baffe abananga bwe tubamanyi, Imaamu Bukhari ne Imaamu Hanbali ne Imaamu Maliki na bonna begatta bonna baulama ne bagamba nti omuntu oyo ateekeddwa okubeera ng'akola ki, ng'aliwa newankubadde okuliwa kw'omwaka guno oba ennaku ziri zimuyiseeko n'ayingira mu Ramadhani endala nga taliye. Stiru era Ramadhani eno bweggwako gyasiibye gyakeereyereddemu okuliwa ezamuyitako, ayina okubeera nga Ramadhani eno singa ebeeweddeko ayina okubeera ng'akola ki, ng'aliwa ennaku ezo. Naye kyebayawukanamu kiriwa, walakin ikhtalafu, baulama babeera nga bawukana mu nsonga emu, hal yajibu ma alqadaa'i an yut'ima an kulli yawmi miskinan aw la. Bayawukana ne bagamba abaffe omuntu ono ayina okubeera nga aliisa ekyokuliwa kyo bakyegasseeko bonna ne bagamba nti omuntu oyo ateekeddwa okubeera nga akola ki, omuntu oyo ateekeddwa okubeera nga aliwa. Naam, tukisinkana fadhahaba al-a'imma Imaamu Maliki wa Shafi'i wa Ahmadu bagenda mu maaso ne bagamba nti omuntu oyo kyalina okubeera ng'akola kwe kubeera an yasuuma oba an yaqdima alayhi thumma yut'imu, kwe kubeera ng'alina okubeera ng'asiiba ennaku ze yalyamu, nabwe kityo n'abeera ng'aliisa n'okukola ki, n'okuliisa buli lunaku. Ne babeera nga bajuliza ku nsonga eyo bi anna dhalika kad warada an ba'd as-sahaba, ne bakigamba nti ekintu ekyo kyawulirwako ku basahaba nga bakiragira, ka Abi Huraira wa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum. Babeera nga bagamba nti omuntu singa abakeereyeza okuliwa n'ayingira mu Ramadhani endala ng'akyabanjiwa mu Ramadhani eyasooka, ateekeddwa okubeera nga bw'aba aliwa ennaku ze oluvannyuma lwa Ramadhani eno eyingidde endala, ayina okubeera nga ajja kusiiba then agatteko n'okubeera nga aliisa. Naam, baulama tugambye Imaamu Maliki ne Imaamu Shafi'i ne Imaamu Ahmad bw'abatyo bwe bakola ki, bwe bagamba. Naam, wa dhahaba al-Imaamu Abu Hanifa rahimahullah, Imaamu Abu Hanifa ye n'abeera ng'agamba nti annahu la yajibu ma'a al-qadaa'i it'aam. Omuntu ono takakatibwako kubeera ng'akola ki, ng'aliisa oluvannyuma lw'okuliwa ennaku. Yani yamugamba Imaamu Abu Hanifa yagamba nti omuntu ono ekimukakatako kwe kubeera ng'aliwa buli ennaku, okuliisa tekimukakatako. Wastadalla bi anna Allaha ta'ala, obujulizi bwe wabujja agamba Imaamu Abu Hanifa agamba nti obujulizi bwe wabujja asinkana mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allaha subhanahu wa ta'ala, nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'muru man aftara min Ramadani illa alqadaa'i faqat, teyalagirako omuntu yenna alidde mu Ramadhani okujjako ekintu kimu kyokka kyeyakola ki, kyeyamugamba kwe kuliwa ennaku ezo zaalidde mu Ramadhani, n'atagattako ate kyakola ki, kyakuliisa. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba bugambi
nti omuntu oyo abeere ng'aliwa. Agamba ati Allah subhanahu wa ta'ala mu aya, nga aya eno eri mu suratu Baqara aya ya 185. Agamba wekitiibwa jalla jalaaluhu, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, tugambye nti aya ojajisinkana mu suratu Baqara aya 185. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu yenna ababadde nga afunyemu obugonvugonvu oba mulwadde mu Ramadani obanga ali mu lugendo, fa iddatun min ayamin ukhar, abeerenga ajjuza ennaku zino ezaalidde mu Ramadani eno, abeerenga azijjuza mu luvannyuma lwaki lw'okuggwako kwa Ramadani. Imaamu Abu Hanifa yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala wano teyayogerawo kubeera nga aliisa, nabwe kityo nno okuliisa tekirina ye ewuwe gye wekikola ki wekiva. Naam. وهذا القول الثاني اkigambo ekyo nno ekyokubiri, yani ekigambo kya Imaamu Abu Hanifa, ikhtarahu al-Imaamu al-Bukhari rahimahullah. Imaamu Bukhari kye yatwala. قال في صحيح إمام بخاري أقام مجتبه صحيح البخاري، قال إبراهيم يعني النخعي، إبراهيم النخعي أقام إذا فرط حتى جاء رمضان آخر، سنغو منتونا بيرا كيري وكتوس رمضان اندلا نيبيرا ينجرا يصومهما abeeranga akola ki asiiba Ramadani ezo zombi, walam yara alaihi ta'aman, abeera ye imaamu asinkana nga talaba wajja kubeera nti omuntu ono ataakola ki nti aliisa n'okuliisa. Wayudhkaru an Abi Hurairata mursalan, ekigambo kya Abi Huraira kiri ekyavudde waggulu ba Imaamu Maliki ne Imaamu Shafi'i ne Ahmad kye bajuliza ku nsonga yaabwe nti omuntu ono alina okubeera nga akola ki nga aliisa, kubanga bajuliza hadisi nga bajijja ku Abi Huraira ne Ibn Abbas nti balagira omuntu alidde mu Ramadani n'akeereyo okubeera nga aliwa, abeere nga aliwa ennaku zaaliddemu, I mean Ramadani nebeera nga eyingira endala, abeere nga aliwo ennaku zaaliddemu, oluvannyuma ataazeeko n'okukola ki n'okubeera nga aliisa. Kati Imaamu Bukhari annyonnyola agamba nti ekigambo ekyo ekya Abi Huraira murusalan, ekigambo ekyo kibeera nga kitwalibwa etwalibwa nga hadisi n'ekigambo kya Ibn Abbas, naye nga kyetujjamu tekigenda nti olwokuba nti waliwo aya ya Allah subhanahu wa ta'ala etulagira nga Allah subhanahu wa ta'ala yalagira kubeera omuntu nga ali wabuliyi n'atagattako. Tetusobola kubeera nga tutwala kiri ate ne tubeera nga tukaluubiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ne tubeera nga tubagattirako naki n'okuliwa n'okubeera nga baliisa. Nabwe kityo Imaamu Bukhari n'abeera nga agamba ekigambo ekyo kirekebwawo ne tubeera nga tulamu aya kuki ku nsonga eyo. Waqala Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymin annyonnyola ku nsonga eyo n'abeera nga agamba wa huwa yuqarriru adami wujubi al-it'am, naye nga akakasiza ddala nga akakasa nti omuntu tateekeddwa kubeera nga aliwa ate n'aliisa n'okuliisa at the same time. Omuntu ono agamba Sheikh Ibn Uthaymin nti ekimukakatako kwe kubeera nga akola ki nga ali wabuliyi, so si kuliwa ate n'okubeera nga akola ki nga aliisa. Wa amma aqwalu sahaba, Sheikh Uthaymin abeera nga ayogera ku bigambo by'aba ulama bali basahaba bye bayogedde waggulu ne bagamba nti Ibn Abbas ne Abi Huraira bakola ki bagamba nti omuntu ono aliwa ate n'abeera nga aliisa. Fa inna fi hujjatiha nadhar, okujuliza ebigambo bino kukakasa ensonga yonna yonna tulina okubeera awala ne kubeera nga tubitunuulira. Tusooka kubeera nga twetegereza ebigambo ebyo nti ebigambo ebyo idha khalafat dhahirul Qur'an, singa bizze nga byawukana n'ekyo ekyeyolese ku ngulu wa Qur'an al-Karim, Qur'an nebeera nga ejja kyeyogera nga kiri wadhihi nga kitegeerekeka bulungi nnyo era nga omuntu bw'abanga akisomye nga akitegeera bulungi nnyo, awo nno tubeera nga tumala kubeera nga tukola ki nga tukikubaganyako ebirowoozo. Wa huna ijabul it'am
siyamu mukhalifu li dhahiri alqur'ani. Nabwe kichonno Sheikh Ibn Uthaymin agamba nti okubeera nga tugamba nti omuntu ono okuliisa kiri wajibu kuyo okubeera nga asiiba ataliise n'okuliisa mukhalifun li dhahiri alqur'ani, kyawukana neki ne aya Allah subhanahu wa ta'ala gye yagambiramu fa'iddatun min ayamin ukhar, omuntu ono ajjulirize ennaku ziri zaalidde oluvannyuma lwaki lw'ekisiibo. Kati agamba nti ebigambo by'abasahaba bali byawukana naki ne Qur'ani engeri gyekolaki gyeyogeramu. Lianna Allah ta'ala, kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa lam yujibu illa iddata min ayamin ukhar, talina kintu kyonna kyonna kyeyalaalika okujjako okulondayo ennaku endala oluvannyuma lwaki oluvannyuma lwa Ramadani. Omuntu ono n'abeera ng'akolaki ng'azisiiba zibeere nga zikuba ekiraka oba nga zijjuuliriza wali we yakoze eki ennaku ziri ze yalyamu. Walam yujibu akthara min dhalika, teyalina kirala kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyalaalika muntu. Wa alayhi, nabwe kityo nno fala nulzimu ibadallahi bima lam yulzimuhum Allahu bihi, nabwe kityo naffe tetusobola kubeera nga tukaka abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyonna Allah kyeyataabakaka kubeera nga bakolaki nga batuukiriza illa bidalilin, okujjako nga tulina obujulizi bwe tujuliza ku nsonga eyo. Tubri'u bihi dhimma, ng'omuntu asobola okubeera nga singa obujulizi obwo buba buzze nga kibeera kimukwatirayo, naye singa tubanga bintu byakutunulamu butunuzi tetukkirizibwa kubeera nga olaalika omuntu ekintu kyonna kyaba talinaako bujulizi. Ala anna ma ruwiya an Ibn Abbas wa Abi Huraira, nabwe ekitonna ebigambo ebyayogerwa Abi Huraira ne Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala asiime kubo. Imamu Ibn Uthaymin agamba yumkinu an yuhmala ala sabili al-istihbabu, bwetubanga sitwagadde kubeera nga tubigoba, yani si kirungi kubeera nga ogoba ekigambo kya sahaba. Kati imamu ta'adduban ma'a sahaba, olw'okuba nti ayagala okubeera nga yeeyisa bulungi ne basahaba, agamba nti bayogera ekigambo ekyo ala sabili al-istihbabu nga bagamba nti ekyandibadde kirungi kwe kubeera nga omuntu aliwa n'okuliwa n'agattako naki n'okuliisa ababaki bamisikini, la ala sabili lwujubi, naye nga situgamba nti ekintu ekyo kyekiri wajibu. Agamba imamu nti ekiri wajibu kubeera nga omuntu akolaki ng'aliwa buli ennaku ze yakolaki ze yalyamu, naye obutagoba kigambo ky'abasahaba nga bwe tumanyi ekifo kya Abi Huraira, tumanyi ekifo kya Ibn Abbas. Subhanallah, abo bonna basahaba nabbi sallallahu alaihi wasallama balinga bamulazama mu ngeri zonna, balinga tebamwawukanako, naye obutagoba kigambo kyabwe. Kati agamba imamu Ibn Uthaymin agamba nti ekigambo kyabwe tukitwala naye nga tetukikakasa ku bantu baki ku baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, okujjako nga tulina obujulizi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kale nno kati basahaba bano babeera nga bakola ekintu ekyo ala sabili listihbabu, akikendezaamuuko n'agamba nti baali baagazisa omuntu lwaki asobole okubeera nga atebenkera omutima gwe, kubanga okukeereyo okubeera nga tosiibye ennaku zikubanjibwa ate ng'obadde olina obusobozi ku nsonga eyo, mu butuufu ne bw'oba oliye totebenkera mutima gwo era osigala okubagana. Kati imaamu ono kyava akugamba, Imaamu Ibn Uthaymin akugamba nti beera ng'oliisa, then oluvannyuma lw'okuliisa beera ng'osiiba ennaku ze walyamu, then oluvannyuma lw'okubeera ng'ozisiibye ate ogatteko n'okubeera ng'okolaki, ogatteko n'okubeera nga oliisa, osobole okubeera ng'otebenkera omutima gwo. Naam, wa ala hadha, nabwe kityo nno Imam Sheikh Ibn Uthaymin agamba falwajibu huwa alqada'u faqatu, ekiri wajibu ku muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala yali mu Ramadani huwa alqada'u faqatu, kubeera nga aliwa buli. Wa idha hitata al-insan, singa omuntu yenna aba yagadde okubeera nga atebenkeza omutima gwe, wa at'ama n'abeera nga aliisa kulla yawmi miskinan, buli nnaku n'aliisa miskini, buli lwasiiba n'aliisa miskini, lwaki? Olw'okukeerewa kuliko yakeerewa, kana dhalika hasanan, ekyo kiba kintu kirungi nnyo. Nabwe kityo nno muganda wange ne mwannyinaze, amasala ag'okubeera nga omuntu akeereya okubeera nga aliwa, kyetaagisa omuntu okubeera nga takkirizibwa kubeera nga aliwa, okujja ng'akolaki ng'akeereya okuliwa mu mwezi gwa ennaku ze yalya mu mwezi gwa Ramadani, okujjako ng'ayina ekimusonyiisa. Singa
singa abatalina kimusonyisa alina okubeera nga alaba mu bwangu obw'ekitalo ennaku ze yalyamu n'abeera nga azisiiba. Nabwekityo nno olina okubeera nga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ogakwata butiribiri nga bw'okwata edduniya eno bw'ogitambuza, tusobole okubeera nga tujja kubeera nga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tulina kye tuwaayo, ng'era kye tuwaayo ddala ddala nga mu butuufu kiteekeddwa okubeera nga kikola ki, nga kijja tuyamba. Nabwekityo omuntu ono alina okubeera nga agoberezaako n'okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Ku lw'okukeereyako kuliwo ennaku ze yakola ki, ze yalyamu. Singa abatakoze ekintu ekyo omutima gwe gwennyininyini gujja kubeera nga tegutebenkedde. Lwaki? Olw'okukeereya kuno kwakeereza. Nabwekityo nno naamira omutima gwange nga bwenkulaamira muganda wange okubeera nga weekuuma ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe weekuuma ku bintu ebirala byonna byonna. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iri almuslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقول